mpulira obusawo obunnemye. Okay. Oluyimba musawo okuva ewa Celeste Kasule Junior lulimu ku nnyimba eziguddewo programu yaffe eya Lukoba ku Lukoba olunaku olwaleero. Musibye mu channel ena gye musinzidde okubanga mutulaba ku Baba TV ku mikutu egy'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti nno mutugoberera. Yenze Kabyanzo olwo tuba tuyingiddewo n'ennyimba ez'akadongokamu omwaka 2024 tunaatera munaawo okubanga tuguwunzika abatandika nga 1 January tusigaza akati ennaku 9 zokka sobola okubanga tumalako omwaka. Twebaza Mukama Katonda asobodde okutukuuma okuviira ddala eri omwaka gye gwatandikira paka kati ate bwe tutuuse okuba nti netusemberedde okugumalako. Muli mutya? Mukulikeyo mu masinzizo abasobodde okugenda okutendereza omutonzi, abafunye ebizibu tubasaasiddeko, abafunye amasanyu nga olunaku olw'eggulo, abakozi bannange Opolya Matiya abakolera ebyemizannyo buli lwa mukaaga wano abeera ne kaye bamwanjudde mbutongole, ate ku sayidi eri eya radio Isabire Alex naye ne bamwanjula. So mukulikeyo mu mikolo ababadde ku mikolo egyo. Tutandisa programu yaffe n'oluyimba Samu Wange okuva ewa Lord Fred Sebata, oluyimba olwafuluma myaka gy'ekinaana awo nga gitandika 18 awo wadde waliwo okubuzaabuzibwawo naye kale lwatandikire musajja oyo n'ayingira ensiike y'okuyimba paka kati n'ekivvulo ekyasobodde okubanga kibeerawo ku Serena n'ekyali emukono ne Masaka. Mukulikeeyo mu bivvulu ebyo, mwebale kulaga nti nno kadongokamu music w'amaanyi. Banaye mwalaze amaanyi wadde Sunday wedde tetwali wano kubanga twali mu fayini ez'amasaza ga Busoga Butembe tugiyozaayoza naye okuba nti no yatuuse ku buwanguzi. Oluyimba olwokubiri lwa Celeste Kasule Junior olwa musawo lwafuluma mwaka gwali gwa 2013 ng'awaana omusawo amutengula emmeeme buli lwagira bwati lwakuba enviso abanga akubajje. So Celeste Kasule Junior naye ekisawo ky'okuyimba akimazeemu nno ebbanga eriwerera ddala. Bwendirayo mu studio zonna ku olwaleero era okusingira ddala simukyazizza ku byakuyimba kwe naye mukyazizza tukube ettooki oba twetegereza ensonga. Manyi bingi bye mwawulidde okuba ekivulu kya mwami Fred Sebatalo kyaggwa naye waliwo ebyo ebimu eby'enkizo eby'enjawulo oba oli awo bye twabadde tubuusizza amaaso bye twagala olunaku olwaleero musobole okubanga mutegeera. Ensonga lwaki ndi ne mwami Celeste Kasule Junior olunaku olwaleero era ensonga lwaki kubidde n'oluyimba otegeere kwendi naye okitegedde wadde nga alina vidiyo empya eyasaasira naye twagikuba ku lunaku lwa siriimu. So gwe naye olunaku olwaleero tugenda bba tutunuulira ensonga ezo ku bivvulu ebyo tutunuulire. Jjukira mwami Sebata ayina ekivvulu ekyali 1996 ekyalaga likodi nti ye muyimbi yekka eyali abaddeko mu kisaawe ekinene ng'ekyennakivubo kuba yeesa abayimbi bakuba ebisaawe naye okuba nti omuyimbi yekka si kyangu kuba basudde Kafeero Kasozi nabo baaliyo mu mwaka gwe gumu ate Sebata ne Kafeero ne bakomawo mu 97 yo nga 97 n'atera okuggwako. So olaba nga baali bayimbi banjawulo naye wano yali Sebata yekka. So betugenda okubanga tutunuulira olunaku olwaleero. So mu studios ndi ne mukulu Celeste Kasule Junior. Oidi wano tuli ku TV ya Bwakyabazinga tusangayire sebo. Nze nansangayire muna. Lamusa kubaboni ba Baba TV. Obanko kwogeze Lusoga lwonka. Nze nandwidi. Okay. Balamusizaako nnyo basebo ne bannyabo abawagizi n'abagoberezi ba Kadongokamu mwenna mwebale nnyo gye muli okubeera nga mugoberera era mwagala ekintu ekyammwe made in Uganda kubanga Kadongokamu ye made in wano wennyini. Mwebale nnyo ate n'okutuuka ku ntikko twatuse ku ntikko bulijjo gye babadde banoonya nti kyo kiki kyo ekintu kyaffe kyabaki kikintu kyakomyewo era kyadzeeyo ku ntikko. Onamanya bagababuulidde tugenda kutunuulira ku musajja yakutuuma erinnya lye erya Junior. Omanyi bwe embeera eyo
abantu bamanyi okugamba nti nno yeggwe Muzeeyi Kabyanzi oli Muzeeyi Kafalaga kitammwe ye Junior kakati bigatta bitya bigatta olw'emirimu gino gye tukola gye gitera okutuviiramu era oyo omusajja eyantuma erinnya eryo omwami Sebatta yantuma erya Junior nga asaaga ne likala nange nga sirina bwe ndijjako gw'ogambye gwe tugenda okutunuulira naddala ekivvulu kakati Jojo ogenda tukolera ekintu mu mwaka gwa 1996 Sebatta yalina ekivvulu gwanga mujje era ekyenjawulo nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ye yali omugenyi omukulu olw'obudde tujja kugenda nnyo mu details ezo ndowooza luliba lulala lwendi balaga nga atuuka kakati oluyimba olwo ye gwanga mujje olwo Sebatta yali ayingirawo of course bana abayimbi abasookera ddala baali bazedda kakati ng'olwo omugenyi omulindwa Fred Sebatta ayingidde ku Serena kakati ono ekyenda mu mukaaga nga Sebatta ayingira Nakivubo omulaba sooka tuweeko ku sound tuweeko ku sound oyo wa Sebatta nga ayingira ekisaawe kye Nakivubo kyeyakuba obwomu kyeyakuba obwomu Luluyimba gwanga mujje Fred Sebatta kyekyali ekivvulu jjukira eyo yali teepu namba kwali ennyimba ez'amaanyi ku teepu eyo eyagwanga mujje ngazi baana bange n'abawanuka enjawulo y'abafumbo gubasinga olwa Alice Nabatta ate era kossa ne luno lwabuliira abaana ab'obuwala kakati tugenda gendako ate era ne ku Sebatta nga ayingira Serena naye lyebbugumu olirabye kubanga omuntu yamulabye ku Serena nga teyaliiwo mu 96 ayinza okulowooza nti kino yatandise kitandike emyaka 28 emabega ng'ali musajja w'amaanyi okutuuka ku seeryo jjojja ali mu byuma lyayita Nazaali naye olaba nti omutindo era gwali waggulu era n'enzija yokka gye yajjamu ku stage era yayagadde okufaananamu neya Serena kubanga era newali olaba teyafulumira banne we baali bafulumidde ekyo kati kiba kya mwami Sebatta oba alina ttiimu gy'akola nayo emutegekera nti nno kakati tulina kufuluma bwe tuti oba ttiimu oba si ttiimu naye ye ekulaga nti kyakola kiba kiteeketeeke ayagala ebirungi ekirungi ekyenjawulo mu ngeri omuntu gy'aba alabise eri abantu kubanga wandirowoozezza nti kati awo kiri kyali kisaawe Serena no kale Serena yafulumye mu kizimbe naye kiri kyali kisaawe naye olw'okuba baali bazimbyeko ennyumba eringa stage nyumba kuliko n'omulyango naye yafuluma era bbali ndowooza ate ne ku mulundi guno kwe kuleetawo ekyenjawulo nga bwewalabye era yayise mu audience tugenda kuba tulaba ate Sebatta bwe yayingidde mu Serena era n'enduulu
kwegamba kwegamba eyamuwaniriza ng'abantu bagamba nti bannaye ate ng'oyinza okwesanga nga abantu ebitundu nga nkaaga ku buli 100 kuba abadde mu Serena okumwanirizanga wano tebaaliwo n'enkaaga owadde ntono baaliwo nga mu ggwanga naye aboolyawo abamu baali bato mu masomero abalala baali mu byalo abalala kati bweweesanga nti abaaliwo nga baalabako eyo eya nakivubo muwendo mutono nnyo kuba 96 emyaka giyiseewo mingi nnyo ate n'ekyokubiri abaaliwo obaolyawo bakulu nnyo tebasobodde kujja ku Serena abalala baalabiddeko kale ku TV zaabwe naye nga kyatuyambye nnyo kyatuwewudde omugugu abantu abaagala endongo yaabwe eyo okuddamu okufuna omukisa ogufaananako nga guno ate ng'aguleetedde ku mutindo era gwe yaguleeterako emyaka 28 emabega ebiseera n'ebyo ebivvulu okuyingira nga 2000 si nyingi 2000 nyingi kubeera ndowooza Sebata ye yasooka bayibe n'okuseera ebivvulu bye olw'omutindo kale katulabe mwami Sebata ng'ayingira ate mu Serena ogeraageranye ne wali we tukulaze we kyali mu 96 wa Serena wano yazze na Nalwewuuba lwafuluma mwaka gwa 2000 yali tape namba ng'eriko n'ennyimba endala wali yajja na Gwanga Mujje kuba kati ate biri ebiseera mu 96 ate luno lwe yatandika nalwo lwali terunnafuluma kuba ddwo lwa 2000 naye nga tugenda mu kuwummulamuko abakubi bano ab'ebivuga njagala obakuwoneko katini okuba nti nno oluyimba nga bwe tulukuba ku leediyo balulaba ku TV teri kikyukamu obukodyo obwo mwaba akadongokamu mukikola mutya kweteekateeka n'okuleetera abantu ekirungi kubanga bw'otunuulira 96 awo abakubi b'ebivuga ndowoozi abaakuba ku luli walabika wabaddewo sensuwa
Ane Sensuwa yabadde eyo gwo byogedde yabadde ku kasologita yajja n'abazinira mwawo naye bakane wansi ng'asuna endongo oyo ye yaliwo mu 96 era n'ennyimba ezo yazikuba mu studio kyova olya solo yeesigala nga yeeyo n'akawowo keeko abalala ku ngoma awo mu 96 ndabye kwaliko Kalema kati mugenzi ate kati ku luno kwabaddeko Jemba Besigita yabaddeko Nkambwe Henry Nkambwe simanyi ku luli sijjukira oba kwalikani Emirere najjo kwaddeko abavubuka ate keyboard zabaddeko emu yabaddeko Matovu endala yabaddeko mutabani wa mugenzi Peterson Cliff Mutebi one yamala naye najja n'ayimba abo bye babadde kubivuga ne Spirito Katumu na Spirito of course ye mwana wa kumugu akubalizi mu gita y'omukulu oyo tavaawo era mbatumiddeko nnyo abakubi b'ebivuga abo kubanga baakoze omulimu munene mbadde nga nabo nnyo mu kiyungu eyo muri haso nga tuzikola era nkakasa nti bakoze omulimu ogw'ettendo omuntu amanyi kyeyakola yeetaaga lihaso zaajwali tebagenda kugenzi ne bakuba nedda ssebo olwaki abasambi b'omupiira buli nnaku baddayo mu training katuwumulire mukaawo tugera bbanga likomawo ennyimba zebakubye emyaka 28 emabega ate babenga tebaddayo mu lihaso wamma tugenda kuwumulamuko katono ate tugenda kuba tukomawo n'ekitundu ekyokubiri nga twongera okutunuulira ensonga ez'enjawulo okusinga essira tuyitadde ku bivulu bino ebibiri ekyalaga nti nno Fred Sebatta muyimbi w'amaanyi mu 96 emyaka nno gyenjogererako nga ne Kafeero waali mulamu basudde mulamu ne Kasozi ng'akyali mulamu wadde nga ye yali agonzegonze tugenda bba tukomawo n'ekitundu ekyokubiri tujja funiramu nno n'amasimu tovaawo tununulesebwa omusaayi taata mazima omwana asusse nnyo ku nnuma ke bamulyanja kwekola ekikyamu oluyimba bamulyasooka olwakadde mujja tusonyiwa oluyimba mwami Sebatta lwe yawunzika nalwo wali ku Serena Hotel ku Kivulu ekyaliyo era nga boolabaawo bwe luli mu video bwe baluzannya ne ku stage yaluyimba n'omugenzi Francis Bukenya wadde nga wano omukulu Mugerwa Mathias oba manyikiddwa ennyo nga Matia ye yali mu video ate era ne mu Serena ye yaluyimba ekintu kino kituzza ku mizannyo waliwo ekintu content oyo abantu gwe babadde baludde okufuna ebivulu okuba nti nno birimu emizannyo kuba mwami Sebatta yakireeta ku luyimba luno lwaba mu lyasooka ennyimba yazannya nnyingi nalwewuuba tugenda ddolabako ekintu kino lwatumbadde nalwewu nazannya mu lyasooka nazannya sulabubi olw'abaana ne baana bange naye kati anti ebivulu byali byayonooneka abantu bafuuka abali mu bwangu oli najja nteekerayo awo ate byasigala bya siddi oba ne bwaba takubye siddi ebivulu tebikyatuula nti tugenze kulaba gundi wabula kulaba bagundi kati bw'oba ozze kulaba bagundi buli omu akuba bukubiri lwe n'avaawo naye kati wano olaba ekivulu ekitudde ebivuga bwe baba boogera nga bazannya emizannyo ebivuga bibaamu naye biba ku level wansi omuntu n'asigala n'omudigido gwe naye nga bw'agoberera ebizannyibwa omuyimbi bw'atandika ne biddayo ku level yaabyo kati ogwo gwe mutindo gw'akadongo kamu omutuufu omuntu n'alaba ekintu ng'ate n'omutima gwonna guzannya kakati njagala mbaweko ku sampo y'ennyimba zino bbiri oluyimba lwani erinnya lyagala yimba lwagala kunva mu mutwe mbawe sampo ya Naabawanuka Naabawanuka owa 96 ne Naabawanuka owa 2024 kakati olabe n'abakulu bano bombi we baali benkana ekigambo yagadde kulaga myaka gya
sebo okwebaza Katonda okubakuuma ejjajja sooka otuwe n'abawanuka oyo owa 1996 paka ku paati wali nga Sebatta ne Harriet nga bavuddeyo bulungi olaba ovubuka envuumuulo kukadduwa kuno bannange kulungi naye ma olina byekugenda nako ekitooke kakati ekyo ekitooke itsoke osobola okugirekayo ekyo ekitooke agezaako okusiga ekifaananyi nti ali waka kuba olaba kubanga eno nnyumba kati wali akulaga nti luli lusuku omuntu waffe mpozi ono yadde azanyangani kanaabe wuyo atandise okuteekateeka omuntu agenda okumatiza omuntu we agenda okusanga mu nnyumba yazanye nga kanaabe kati ateeseteese kanaabe yanyumidde nnyo kakati bino baabikolanga batya okulabika obulungi ng'eddinisa kubanga wali abafenoni baatukoze bulungi nnyo mukulu Steve Jean wadde byadde ku screen naye nga balaganga abali ku nnyumba kati zino zaabanga ngoye boodi bazimbangawo boodi ne bazisiiga bulungi langi ng'ennyumba ne kubaako n'enzigi ne kateni omuntu n'alabira ddala ekifaananyi tikyozannya nnyumba oli wakaawo sebo mulimu n'akamooli era waliwo omwami oba aliridda bwereere yakolanga bulungi nnyo omulimu ogwo twamuyitanga bwereere yonna gyali mutumiddeko lwaki yakoleranga bwereere naye nsidye erinnya lye twamuyitanga naye nga yatera okudizayininga ebintu ebyo naye nga yali muzannyi wa katemba era yalwa nnyo mu matendo obwo kakati awo amukonkona naye abawanuka Sebatta waffe oyo ajjajongoze bubi mbadde njagala ndabe Harriet Ssanyu oyo oba kadduseemu kale abantu balabe Harriet Ssanyu oyagala myaka nkulabye bwe yali yenkana oyinza n'okukaddusa bongera okutegeera abantu baffe bano gye bavudde n'ensonga lwaki tulina okuba omulaba Harriet kinzikiza waliwo omuvubuka amuyita Shoni yalabye yali ye Masaka ku kivulu ky'e Masaka n'alaba Madina Nakiwala n'agamba habula kana akawala kagenda kuba ka mutawaana n'agamba sebo gwoyogerako ndi wa mutawaana alina n'oluyimba olwafuluma mu 97 abazzukulu kakati n'abawanuko wa 96 tuweeko ne ku n'abawanuko wa Serena owa Serena omutindo ogulabye abantu era katambaala kaako kana aba amaze okukatimba omukulu afaanane eyafunye akabenje so babrunoke baabo bonna olukyasomba abantu bakomezaawo essanyu lyabwe babadde bamaze emyaka mingi nga era ekyo kyokka ekifaananyi kikulaga nti abantu babadde balina kye bamisinga awo wennyini olwakadde twogereko ku abantu ab'enjawulo nga si baakadongo kamu naye nga babadde ku kivvulu kino ekisooka ejjojjo osobola balekerangayo awo nga bwe batuwuliriza ababadde ku kivvulu kino naye nga si baakadongo kamu kuba omuntu yandigambye nti aba walukagga aba alina okubeerayo naye mulimu abantu Dr. Bosa yabaddeyo mulimu abantu gundi David Lutalo okuyimba n'ayimba naye abantu abo banyumidde nnyo nga sose n'ensimbako wakati omukulu David Lutalo omukulu Sebatta yayise Lutalo n'ajja ku stage nti nina mutabani wange ono olimba obulungi era n'ayimba ate n'agamba nti mubaddamu ennyimba ze ye yamuyimbira obulungi ate ne mwami Lutalo naye n'amuddiza sente zonna ze baamufuuwa n'afukamira ne wansi ne yeetowaza okulaga nti nnono ye mukadde wange ekintu ekyo kyanyumidde nnyo era Lutalo nkwebaza okutegeera mukadde wo ate nga naye bwe yakutegedde naye nga bwe tuba tuzeeyo kubali Kasuku yabaddeyo Kasuku ne ttiimu ye yonna nga bwe babeera ne bakyankalanya ati balaba Frank Antambi Kasuku yabaddeyo waddeyo Fina Mugerwa Bruno K Maureen Nantume Big I
Andrew Benon Kibuuka Suna Beni Nembazira Tony Bazubeda Media Nambala Lydia Jasmine Kogata Wizo ngojeko nemwa Honorable Kayemba Solo ono omukulu bamuyita Abrams Fashion wesubi ati Davido bine yakadongo kamnesebo naye yali eyo ate ono gundi waliwo omukulu omulala gundi Eddie Sendi awo bonna Franka Gashumba naye ng'ogyeko ekyo ate nga basanyufu era nga bakulaga nti bagoberera byonna ebigenda mu maaso era babadde babimiisinga kubanga abantu bwe tugenda mu bivulu eyo ebiseera ebisinga abantu bagamba nti kadongo kamu byabakadde naye wootunuulira audience we yabaddeyo nebalansinga yes abakulu babaddemu nga bwe kyadde kisuubirwa naye n'abato ababaddemu nga n'abo boomenye bonna abasinga basereebu si be bali abakulu aboogerwako okuli n'omuwala eyayimba oluyimba ne training ye Sharon olw'amaka g'abasomyeko ne TikTok yonna ekulaga nti abantu bonna abagoberera kati nnyimba zino bonna mugigi mupya oguzaagala obwagazi. So tusuubire ebivulu bya kadongo kamu ebiringa kino ne kubayimbi abalala nga kwatwalabyeyo Muzeeyi Matiya Luyima n'oweewuwe Sauda Batenda Nakakaawa Salongo Dani Mugula be bamu kwabo babaddewo tusuubire nti nno oba kyekiseera bapromota Abitex kuba ndowooza mu bapromota bonna ggo yasinga okutegeera abakadongo kamu Abitex si kyekiseera okuba nti batandika okutegeka abayimbi bano nze ndowooza nti ekyabaddewo kiyogeredde nti mwina abantu kye bamiisinga nti obalaba nti mwina abantu kye babadde bamiisinga kye mutaba wammwe abategesi kubanga kati ffe abasinga tukuze tetukyasobola kutegeka bivulu ebyo naye ate tetuli nnyo bantondo ng'omuntu atutegese tusobola okwogerezeganya kati kyendowooza nti ate babaddemu abamu abategesi abamu balunywa tebabaddemu baketi naye yabaddemu kyensuubira nti balabye omutindo gukyasobola n'okulinnya okusingawa kubanga kintu gwokiteekamu kubanga oyo omukulu gwolaba era olumu nakolako interview nga njogera yaleese ebintu bingi nnyo mu kadongo kamu muno yeyaleetamu emirere yeyaleetamu keyboard yeyaleetamu solo giteezo agenze okumutuusa ku mutindo guno kati bingi ebikyasobola okweyongerayo mu kadongo kamu ng'abantu bamuyiye okumwagaza abantu ekintu kyabwe kibanyumire kati kiri eri bategesi okutukwata ku mukono batwongereeko ekisinga okusanyusa oba omusajja oyo yafuuwa Ssebatta ssente nnyingi ng'ogyeko ate oyo waliwo abantu abanneewuunyisanga nga bakadde naye nga tayagala kutuma nabajja babakwatiridde bukwatirizi ate atuuke yeefuuyire ssente ze ye kennyini amwekwasize waliwo n'omukyala gwe nalaba bambi gwe baaleetera mu kagaali era yalwawo nnyo n'ajja ne baaka stage n'agenda ng'atubuuzaako naye nga famire ye yamuleetera mu kagaali nga bamusindika kale ekyo kikulaga nti ekintu kino abantu babadde nga bakimiisinga era nagamba omukulu Ssebatta oyo nti ekintu kino twali tuteko mu regions endala tugendeko Fort Portal tugendeko Jinja tugendeko Mbale kwegamba waakiri tusemberereko ku bantu baffe kubanga baludde nga batumiisinga Muzungu David ogamba oti ogambye mukoddo mwebale nnyo bali eddala okutukyaliza Muzeeyi taata ku nsonga y'ekivulu nasanyuka nnyo okulaba nga naffe abakadongo kamu tulekera ku Serena naye twasigalamu ennyonta tusaba buli mwaka tufunengayo show ng'eyo ku Serena naye n'agamba ekyokuba nti nno ogansamu wange yafuluma mu 82 ekyo kyosooka okigumire tuli bitereezanga edda okusigalamu anko njagadde esimu nga emu 2 abantu babeeko kye batugamba awo tulyoke tusiibule naye ennyimba mwami Ssebatta zaatayimba kwaliko Abafirika Sakas enjawulo y'abafumbo obulamu bumpi naye gwolowooza nti osobola ozimalayo ennyimba z'omukulu oyo zonna kivulu kitegeeza nazo zeetaaga ekivulu kiramba anti kati Ssebatta asobola okukuba Serena ku ssaawa 8 n'agikuba so ya nnyimba ndala ne ku ssaawa 2 ez'ekiro n'agikuba so ya nnyimba ndala naye nga zonna nnungi era nga za mizannyo zimama singa walabako oluyimba bulamu bumpi nga tuluzannya edda
lwali lulungi nnyo ng'ali ku kitanda naye ng'ate bajja omusaba sente zeeka okulabirira famire singa waliwo nno oluyimba lwayimba ng'azannya nga bamukaka okuwasa mu baliyita ebbanja ly'omwana ekyo nakyo kivulu kiramba ennyimba nnyingi naye ndowooza n'owewuwe kale ntumiddeko omwami Seremba munnange weebale kubeerako ku Baba TV muwala wange yesebo oli ku Baba TV namajemba Frank Nansana yesebo bwana Frank Nansana awandi kuweka pale semati ekirwando yesebo seba tatukolera nnyo ebivulu byakadonkamu kyekiseera n'abayimbi abalala bajje tekiseera n'abakadonkamu abalala bajje newakubabamu kati badda mu byakwebuzaabuza ate batya tebagala kuvaayo kutumbula nnyimba zaabwe anti mubagoba temwagala byabakadde ate ebyabakadde biti ebyabakadde ebirina omulamwa gwe babitwala ng'ebyabakadde n'ebyo ebirinamu omulamwa otuula mu ddiiro n'osobola okulaba n'omwana wo kale sebo ndi wano ndi ku tv wange naye ndaba ebintu ebiriko birungi kale weebale nnyo okuteesa sebo kale sebo lwakadde kanfuna asembayo alo neyanziza nnyo sebo kubeerako ku Baba TV yesebo nze bampita nsobogaddewo mbeera eno mu bizinga by'ekkoomi nze ndi musanyufu nnyo olwa pulogulaamu eno yesebo naye twebazimbe nnyo abategese Fred Sebatta ne batuddiza ku ssanyu ly'akadongo kamu ate nsanyuse nnyo okulaba ku Celeste Kasule ali wano ayina oluyimba luli olw'omukwano lwe yayimba ne mukyala we bannangero nnyomero muzeeyi Celeste Kasule ayina alina ati era mbadde nsaba oluyimba olwo bannayenga lunyuma paatu ndoza lujjamu basande ejja kuba Professor Cowboy alina okukola wanga mmaliriza yesebo wabeewo enteekateeka ebivulu bino waakiri babikubengayo waakiri Sebatta akolenga si Sebatta yekka abo bonna Bakasule n'abalala kati nga muzeeyi Matiya Luyima bwaddamu ku bivulu bye biri ebyedda Sepiriya Mulomberwa Semboosi ekivulu kiri ekyo ekirombojja olutalo lw'e Buddo olugendo lw'e Masaka baddamu ne balaba ati naye music yayononekerawo mu 93 kati tatwava ku ndongo enkube n'engalo ne tudda ku sigi kale tweyanza nnyo sebo esimu nnyingi naye kale tusiibulire wano Professor Cowboy akole abantu sooka babuulire abakugoberera ku TikTok n'embukutu kwe basobola okusanga ku TikTok okwo ntera okubawa ku byafaayo basebo ne banyabo era amannya gange tegakyuka nze Celeste Kasule kubanga wano akadde kano katono naye wali osobola okujja mbateerayo ebisinga bye ngenda mbanoonyeza eno ku bantu bammwe naddala abo abakyali abalamu oba njagala ongoberera ate n'ekisinga obukulu genda ku YouTube ayo ojja kwemala eggoga era amannya gasigala geego Celeste Kasitosoosa AC programu yange bagiyita Kadongo Kamu Mata tubalekerewo ebyafaayo ebyo bwe mulijja nga nammwe muli biraga abazadde Kadongo Kamu asigala abaana bammwe Kadongo Kamu asigale ng'akyatambula emirembe n'emirembe neebaza nnyo bonna anti tusiibula neebaza nnyo bannange abadde batugoberera mwenna famire yange mwenna abali waka abalwadde mukama abasuuse jjajja wange jjajjawo nange mukyala wange munnange mukyala wange maama Kapalaga maama Kabyanzo webale kunkuma ate mukama akusuuse bulungi n'abafaani bange bonna abangoberera ku TikTok asobodde kubeerako live naye kale birala tunaabimanya ekivulu kino kikyalimu bingi bye mujja okumanya ate mwami Sebatta kigaziye tugende nakivubo kisaawe kyakomawo ate tugende nakivubo abantu bemala eggoga jjajja w'abayimbi Fred Seremba akutumidde ye abaako nnyo ku programu bane nebaza ttiimu gye nkoze nayo Jojo abadde ku byuma mukulu wa kamera naye abaddeko nnyo ate Professor Cowboy naye abadde wadde talinatege agenda baweereza ye naye agambye Kabyanzo tusooke tukole eno so mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala nkoledde no mu kibuga
Kampala. Olunaku olwaliwo program omunala tugenda kubeera ne Honorable Moses Grace Balyeku mubaka akomawo wa Jinja South West Constituency. Mutumiddeko nnyo mukama wange ndudde omulaba. Mutumiddeko nnyo ssebo yonna gy'oli kansubire nga bw'otegedde tukomawo neera. So olumala amawulire amakonde ku ssaawa 3 Honorable Moses Grace Balyeku ojja kubanga omufuna bulungi. Mbebaza nammwe abangoberera ku mukutu ogwa TikTok, YouTube, Facebook, Kabyanzo Media, Baba Online Soldiers mwebale nnyo mwebalire dda. Tusinkane Sunday jja Mukama Katonda nga asiimye Baba ise bantu kyabazinga abusoga funvuwa ebyanda n'ebyanda.